kyenna mpisiba bubi era nga mama yenna abatetusasanyuka teri mama ayinza kulaba abaana be nga tebasoma n'asirika ne bw'obuuza abakyala bonna teri kubanga future oba ogyonoonye mulembe kati gwa kusoma omuntu atasomye oba tolina gy'olaga kubanga kati abatasomye ababonyebonye bakoze abalabyeko wano ebyokusula kwa wano ogambye bwe musula mukola ki musasulawo busasuzi nsonga tekwata ku nzolesi bampayiriza naye kyandibadde beta nnyo nakuwa enamba ya bbaawe n'oyogerako n'omusajja we kubanza saagala kati kwogera bigambo bye simanyi nanakoyo okwogera ati simumanyi gyabeera simulabangako alina point gyatuuseeko mu kwogera naye n'agamba nti Racheal Namiiro ebbanga lyonna lyayimbidde yali takolanga concert naye mbu okuva bwe batandika enkolagana ne bba wange yakola ne concert ku papaazi concert yali ey'amaanyi kitegeeza omwami sente zange ez'abaana eza school fees zamuteekamu kati mu kufulumya ennyimba n'okukola concert nedda kati awasala bigambo kubanga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya abatulaba ku Blaze Media ne ku mulundi guno tubeebaza okubeera nga mutweyunzeeko. Asizze nzekka nzize ne Shuga Shuga. Nina we namulabye ku nsonga z'abaddagezaako okwanjula ne ŋŋamba kamuleete oba oli awo tubeeko ettaffaali lye tugatta ku ddoboozi lye. Shuga Wange nsanyusa okukulabako. kale simo nange okusanga Sooka obuuze ku batulaba. abatulaba musibye mutya mugyebale gye mutuusaako engalo nange ndi bulungi siina ttabu ndi mulamu Allah akyakuuma mbalaba mwetwala kayiri gombe ne Racheal Namiiro nafunye okukwatibwako bwe nalabye sitolo yo ku Bukedde ne ku mukutu ogumu ku YouTube ne ŋŋamba kansooke nkunoonyeeko misinde gya kayiri gombe osobole obanga oba oli awo ne ku mukutu gwaffe oyisizaako eddoboozi lyo amufa ki ne Racheal Namiiro ensonga zange ne Racheal Namiiro yayagala omusajja oba ŋŋambe tata w'abaana bange omwami wange gwe nninamu abaana abana ensonga ezo naziraba ku ssimu y'omwami nga boogerezeganya nga mu meseji ezo boogerezeganya naye nga wakati waliwo emboozi ey'omukwano kati bukyambiraba wayisoka ne wayita omwaka kati omwami n'akomawo omwaka guno gwennyini ng'abeebweru kubanga abeera London gy'abeera n'akomawo mu January awo mu February abaddemu naye era emboozi eyo negenda ne checking esimu y'omusajja nga nalaba akameseji kabikkula kuba password ye nali ngimanyi nga Racheal amugamba nze mmaliriza nkusangewa omwami mumaze naye ebbanga ki myaka 15 naye Racheal teyakoma okwo omwami bwe yazzeeyo luutu eno ngazzeeyo Racheal yasigala nga nkubira amasimu naye nga nvuma naye ng'akozesa essimu ez'enjawulo amakulu gwe wategeera mbu balina enkolagana ne tata w'abaana wamukubirako ku ssimu yajja ate otegeera nti ate gwe gwateekeddwa okufuba era okukubira weyajja okutegeera kati bwe ndalaba meseji eyo yali amugala twesangewa nafunako okuyombagana n'omwami naye era n'amala n'avuga emmotoka n'agenda n'amusisinkana nze ŋŋamba we yamugambira n'amugamba mbu omukyala yabitegedde era Racheal nze ndowooza yange ŋŋamba Racheal enamba y'essimu yagijja mu ssimu ya mwami oba ng'omwami ye yagimuwa kubanga tetwesisinkanangako wonna tamanyi ndabangako maaso oba ayandabako ayinza essimanyi
nga kibenye. Abayimbi ennaku zino benyigidde nnyo mu kutwala abasajja b'abanna like bakyala b'abandi. Akiva ku kyoko oba katugeze enkolagana eyo si ggwe yatwala Namiiro naye ate ggwe mama w'abaana omaze naye ebbanga yameka 15. Nza okubuuza nti omwami wali omulabyeko ebbanga limmaze mwenna wali omulabyeko mu mbeera z'obwenzi oba abakyala bano abayimbi be beekwanira abasajja bammwe ne bababa? Omwami alina okuba ye yakwana Racheal kubanga mulamu wange yaŋŋamba ku mukolo gye beesanga ng'agenze okuyimba e London wano waliyo Masaka gye yafunirawo enamba y'essimu kuba nze namulamu wange yakinnyumiza nze omukolo gwo saaguliiko. Taata w'abaana yali muno wagambye nti yaliko muno wakatikati wa February buli mwaka akomawo. Kati kitegeeza lwe yajja nga waliwo omukolo Namiiro kwe yali agenza okuyimba bayinza baka gye beesanga. Nze omulamu wange yaŋŋamba omukolo twabaddeeko tunyumiddwa ali kyayimbye nze mulamu ye yannyumiza emboozi eyo kati nekyondooza ne bamusaba ennamba y'essimu. Ate n'oli engeri gyali nti w'e London banguyira okubeera nga ensonga ezo zibanguyira. Racheal temwemanyi simanyi buli omu alina embeera ze. Mumala okubeera nga oluyombo olubaddewo wakati awo bw'olowoleza nti omwami ayinza oba yamugambako nti mama w'abaana ayinza oba ensonga ezo zakoze ki yazitegedde olowooza nti basigala bakwatagana okuva ku olwo enkolagana yasigalawo. Bubonero ki obukulaga nti balaka bakyakwatagana? Bubonero obundaga nti baleka bakyakwatagana kubanga omwami bwe yagenda naddamu nzigambako ensonga naye nga aŋŋamba nze esonyiwe omwami bw'otesonyiwa ensonga ezo ojja kiraba era nenkiraba kubanga abaana takyabawa school fees takyatulabirira waka takyalina kyateekawo wadde okuva ebyo ebyabaawo kubanga Racheal bwanvuma ndowooza addayo n'amugamba nti nze muvuma. Abaana bano babadde batuuse ku ddaala ki mu kusoma? Abaana tuyinayo ali mu secondary n'abali mu primary. Ng'ate Racheal bwe yali nga tannabayingirira oba nga tannayingirira bufumbo bwo yalinga afaayo. Ewaka we musula mupangisaawo oba yali yabazimbira? Yatuzimbira e Masaka naye eno e Kampala tupangisa. Naye nga yabazimbira e Masaka. Naye kati eno e Kampala tupangisa naye nga tulina amaka gali eri Masaka. Namiiro ennaku zino alina olubuto. Olubuto lwammwe oba? Si lwaffe gamba lwa tata w'abaana. Anti Namiiro aba agenda bazaalira muba mweyongeddeko ku baana abaana bafuuza bata. Tugenda kufuna omwana omulala. Olubuto lwammwe mwami wange. Anti nze gadi wenkakasiza nti omwami tayagala nziremu kwogerako eyo ensonga. Kyebika omukyamba nti ovuma ate naye yankuya amasimu n'anvuma. Abasajja ebiseera ebisinga bafuna embeera bwetyo omukyalo omupya gwe bafunye abamusuubiza omuzaalira omusika mu baana b'olina mulimu omulenzi amakulu omusika wamuzaala omulenzi ye muto abawala be bakulu. Abawala be bakulu. Sorry. Kati simanyi. Ensonga ezo waligezaako ziyingizaamuko omuntu omulala like nga bw'ogamba mbu ensonga bwe ziba zikulemeredde sometimes oyingizaamuko famire y'omwami ogezaako okwekubira omulanga kubanga wabanga takyateekawo buyambi olwono Racheal Namiiro yajja n'ayingira mu bufumbo kitegeeza obeera osobola oyingizaamu third party naddala famire y'omwami kubanga wotuukidde n'okubeera nga kiyingidde mu mawule kitegeeza kikulemeredde kituuse wekiwogambira nti akigaanye anti abafamire y'omwami bo era bali ku saidi ya muntu waabwe. Saidi y'omwami bali ku saidi ya muntu waabwe kati era nange wentukidde okujja mu mawulire ng'ensonga ennemerere kuba ogumiikiriza okuva mu gwokubiri paka leero abantu bomwami njogerako nabo
naye nga bangamba tugenda kwogera naye nga tebampa ansa. Olina ki wali obakoze bo nga bo? Waliwo omanyi abaami abamu bawaayiriza n'atuuka olw'okuba yafunyeyo omwami omukyala omulala nga agezaako okwagala asigale nga yali ku kituufu n'atandika okukonjera bino na bino na bino. Wali owuliddeko nti oba waliwo ebigambo bye baali bakulookeyo sayidi eri bye bagamba nti oba oli awo olina enneeyisa gye weeyisaamu etali bwetyo oba ne bwetyo. Kuba buli omu sometimes abaako ne kyeyeekwasa n'agamba nze kino kyekyandeetedde okukola kino. Siyinza kulimba oba ayinza okuba balina ensonga zaabwe ze bataŋŋamba. Olwekyo omukoledde ki bannaaye? Abayimbi abo nga si bangu. Muyimbi wajja mu makaago. Sirina kyamukolera. Mpozi kyenyiza omusaba amenyewo ebyo byagamba omusajja. Nze ŋŋamba yagamba omusajja okumma abaana school fees. Kumaba okutuuma ebyokukozesa. Ate nga naye agenda afuuka muzadde saawa yonna. Naye abakazi beerabira kino ebizibu bifaanaganya. Kuba ebizibu by'abakazi bifaanaganya. Omusajja bw'ayisa mukazi we ng'akwana naawe bajja okuyisa ng'afunyeyo omulala. Kati yo muno ezaba balina bye bamusuubiza ebyensi n'eggulu tomanya. Abaana talina kyabawa yadde okwogerako nabo ku ssimu. Awadde kitutte kati ebbanga. Myezi kati ng'emeka? Eza bukyaddayo yafuukira ddala muzibu. Yaddayo dde gwakusatu? Gwakusatu. Bannaaye. Omwana omuwekala tetwamuwerekera yita kyayaga. Amunyiivu nga mukambwe. Kyokka emyaka giri gyonna mwamuwerekeranga. Era tumunona. Sorry. Songa nga nnene mukuku. Sokangangazi. Bano abaana abali mu secondary. Ng'ogyeko abali mu primary. Abali mu secondary bagambye ali omu. Simanyi ali mu secondary abeera mu myaka egirowooza oba egyebuuza. Era ategeera. Tannatandika kubuuza lwaki okyatuka ku muzeeyi. Nti amanyi dadi tabeerawo. Embeera zikyalinga ziri. Ye omwana tosobola munnyonnyola kati mpozi bw'analaba mu mawulire. Naye nga kyemmanyi bwe yabeereranga e UK yadde nga teyabeerangawo era neyayogeranga nabo ku ssimu. Tebakyebuuza kati. Anti oli omukulu ali mu kisulo. Ate kati bano olwedde kati bali waka school fees zaabuze. Bafamire yange bampayo kasente ne mbatwala ku ssomero wakati tunamalayo school fees. Maaso awo tekiyonoone oba teki affecting emisomo gyabwe completely kubanga olwedde signs eziriwo ziraga bayinza okuba nga ayinza okugaanira ddala deliberate obbawa. Ate nga kya butonde nti omusajja ebiseera ebisinga kasita afunayo embeera bwe zityo zimanyi okukola ki? Zimanyi bwe zityo okuba. Sorry. Anti y'ensonga lwaki nze mawulire okutangira ekiyinza okujja mu maaso. Abaana bange baleme kufiirwa future yaabwe. Bannaaye kati wano kinnuma ebbanga abaana bange nga tebafuna school fees. Kinnuma mpusibwa bubi era nga mama yenna bwe yalitusasanyuka. Teri mama ayinza kulaba abaana be nga tebasoma n'asirika. Ne bw'obuuza abakyala bonna teri obanga future oba ogyonoonye. Mulembe kati gwa kusoma omuntu atasomye oba tolina gy'olaga. Kubanga kati abatasomye ababonyeebonye obakoze obalabyeko. Wano ebyokusula kwa bano ogambye bwe musula mukola ki? Musasulawo busasuzi. Anti asasula mwaka mulamba. Tabadde yasasula ennyumba. Ogwe buggwako awo wali ttaga lyawo singa ssente ziba ziweddeyo ze yateekayo. Kubanga kati teeka ayinza okudda mu guno omwaka guno nga guggwako kuba tugusemberedde ayinza okukomawo. Abasama bwe bajjira wano nti ajja mu Desemba awo n'addayo nga mu Gwokusatu era naye tannatunyegako kigambo nakimu oba naye kuba mu mutima tetumanyi.
option ebeeriwo amakulu kankyogereko boogezawo katono nti option enaabeeriwo singa ennyumba etuuka nebanga kiganyeemu sikudda Masaka era tujja kudda e Masaka kubanga era n'omulabi ajja tubuuza lwaki muli mu kibuga ng'ate ennyumba baba ennyumba gyeri eri era tuba tulina kudda Masaka. Ebyokulya kubanga abaana balya buli lunaku waliyo emmere Masaka tulinayo emmere wano we muli mutumya ne babaweereza wano mpozi enva ebityo byo biba byakugula naye Masaka munju tulina gwe twalekamu waliwo atuweereza emmere nekiteeka ku mmotoka nejjeemu naye ng'ebbanga lyonna abaana boozadde abaana emyaka 15 gye mubadde mu relationship n'omwami yakyala nne ewaffe obwo tebuba bufumbo tubadde Kampala twasooka kubeera Masaka ne mudda buzeemu kati ye nga bwakomawo bimukaluubiriza okudda direct amakulu ekyokujja e Kampala yali pulaani ye yali pulaani si yamu kitegeeza tewali wakunenya ku nsonga eyo nsonga nno yeeraliikiriza era yongere okusabamu nga akwate ku mwami akimanye nti ne bano baalina eno sayidi y'eno baana waliwo yayimba oba yali ani Wuuno Namiiro yayimba n'agamba mbu taata naffe eno boolese eno tuliki yali akayimba ako wenkawulire ennaku ennuma taata omulungi oyafaayo ku maka ge naye Racheal Namiiro obubaka bwe mmuwa mugamba abamawulire abamu bayogeddeko naye abamawulire bayogeddeko naye yayongera tujja munoonya ye yeegaana yayongera okwegaana naye nze mugamba ekituufu kyekyo yakimanyi ne bwana alimba eggwanga ekituufu kyekyo naye kyemusaba omusajja aleme mugamba bigambo byamugamba n'omusajja ate naye abeere muntu mukulu amanye nti eno beyandekera abaana be musaayi gwe abalabirire nga taata kubanga ne bwe mba nayo mbagana naye ensonga zange naye tezinazikwatira ku baana bali abaana musaayi gwe ate kya buntu okuyomba ng'omukyala ategedde nti wamugasseeko era omuntu yenna akwagala aba alina okuyomba kati gweoba n'omukyala noba nakusana n'omukazi wala n'akuyitako oyinza kuwulira oti kitegeeza batakwagala era akwagala aba alina okompulayini nga tewaŋŋambako munange mukyala musiraamu omwami musiraamu oba omwami mukatuliki amakulu eddiini ne gye mulimu tebakkiriza eddiini tekkiriza ayinza okukubuuza nakuwa sempeta oba yasiraamuka nga tomanyi ayinza oba nga ahaaji ebyenakusekerwa oba yahaaji era ndooza katika ayinza oba yasiraamuka naye ate ne gwalina si musiraamu eyafuna awo simanyi bw'oba ng'ogamba nti yakyala amakulu oli official wife we era olina ensonga lwaki okaayana oba okeera n'omunenya olw'ensonga yonna taata w'abaana bo naye nga toli mumwendako bwenzi yajja ewaka bamumanyi ebbanga lye yamala wano oba ne waba Namiiro yagenda kati sajja atutonkwasa nange nsese kuba ngamba kandi bakatuufu nga yagenda n'akyala tomanyi kisoboka muyimbi etuuka okuzaalira ssebo si byange wabula ate abasajja abo obalaba ateekawo embeera n'akulaga nti naawe wakwetaaga ayinza okuba yakyala tomanya emikolo ebifaananyi baabikweka kati lwekyo engeri gyali omuyimbi abayimbi obulamu bwabwe bubeera expensive ng'olunsi tasobola bwehandolingira nga ye omu naddala wabanga mukyala alina okufulumya nnyimba alina okufulumya vidiyo alina okukola bino na biri tolowooza nga ssente ezandibadde ez'okusasulira abaana fees kati zikola nnyimba nakyo kisoboka ne konsati yali wano yali y'amaanyi ayinza okuba nga kubanga yali takolanga na konsati ndowooza yali takolanga tabanga obufiizi bw'omwabaana bange konsati ebaddewo omwaka gwo ate era omwami batandise okutejja mwaka guno ayinza okuba ndooza sente fiizi w'abaana fiizi w'abaana bange ali wano mu konsati n'ennyimba naye abakazi bannange naye n'abasajja kale n'abakazi tubanenya nnyo kuba abasajja mwe mukwana abakazi naye lwakuba ne gwe bakwanya balina okubaako n'empisa natadda ku mukazi munno n'ovuma sebo yaŋŋamba gwe majuguwe ani ekyo kati abantu bonna bampita majugu dayira bwe yagamba bambi ate nze okugejja kwali kuzaala baana benzadde nakula ndi mujumu naye nga si munene
newe nazaala omwana asooka n'engejja owokubiri owokusatu n'engejjera ddalira kati nga wondako kati majugu be kitegeeza bunene ndowooza wayaŋŋamba oli awo ogejja bugezi toyagala kukola yakumanyiire naŋŋamba okyova tujja batwalako ennyo abasajja temumanyi we bakwata abasajja ayinza okukubira n'akuvuma ebigambo bibiri naye nga byaku mutima enamba ya Racheal kweringi ino ogina sigirina ate nagisangawo era nenjifuna ananga abagiina mugimpe kubanga nkubira ku namba ze ez'enjawulo ankubira ono manager we ndabo bagiina kibi nnyo naye abasajja bannange eshawa mukyawolawo ofunye omula naye abakyala lwaki mulina nnyo omuze gw'okutwala gw'olaba ng'olwedde yafuna ddoowu ng'abasajja abatalina bakyala bangi nti ab'obuvunaanyizibwa batono ndowafuna bweyeripa atagadde byatagadde biweze eripa n'agamba kankwatira yebaleko kale mbadde njagala omukulu oyo taliiwo okay kale ngakibinnyo mpulidde eddoboozi lya mukazi naye manager w'oyo gwe mbadde nkubidde naye simu yendoza mukyala bwe bayagiina si Namiiro mbadde ngezaako nnoonya baasiyeyi jasi njagala kandabo balwasa ogimpa wano atusaba akkirize naye buli wamukubira yeegaana kakati ensonga ng'ezo Namiiro nze nganze bbanga lyemmulabyeko oba linamulabako nalabanga omukyala ow'empisa ku sayidi eri mu kuwa abantu ekitiibwa kati nga bali abamu oba bakama be nga bajjofure ne namatovu nalaba nakiraba mu nteekateeka n'okufaayo jofure lutaya ne Irene kwe bateekawo okumulaga nti bamuwa support watuteyoko ka step akogezaako kubanga jofure ne mukyala we babadde bonna ebbanga nasuulirako ku jofure ebintu ebyo naye kyemmanyi bw'osobola ensonga ezo waba zitegeddeko kisobola omukwatako oba oli awo ne boogerako naye okusobola obanga kubanga kati gwe waliwo kyotakyazza ng'omukyala yes balina enkolagana n'omwami etagenda kuggwawo naddala ng'eyingiddemu omwana naye ate basooka okwogera naye neyeekubiriza n'amanya nti bali baana be yine enamba ya Namiiro bagimpadde nti baana be okitegeera nti baana be n'atasobola ate kwongera batabula kuteekawo gaapu eyo n'asigala ng'afaayo yes kamukubire Namiiro bampadde enamba yo kamukubire okitegeera kyengezaako kulaga watuteyoko konsani nogamba nti akanoonye ku namatovu kubanga abantu bakulu ate tubalabiddeko ebintu bingi mu industry eno ate baleze abaana bangi omuli ne Racheal kubanga namatovu asoomugamba munnange nze ndi maama w'abaana oli naye maama w'abaana ebbanga lyondabyeko nga wakikola ekyo okitegeera naye afuuse maama w'abaana hello gyebaleko mukwano kale nze bampita Ssennoga hallo bampita Ssennoga ndi wa mawulire n'ensonga ze mbadde ndaba zigenda mu maaso wakati wo n'omukyala gwe bayita Shuga zagamba mbu ebimu kyemmanyi obimanyiiko era wabirabyeko ne ŋŋamba kankukubireko ngeri gye mbadde naye wano mu interview ne ŋŋamba kankukubireko mpulire sayidi yo nga sinnaba kugenda mu maaso na nsonga ezo yagamba mbu nno wamubbira omusajja we ate kati wuuyo olina lubuto lwe omusajja takyawa baana buyambi yadde school fees neŋŋamba engeri gy'oli muyimbi ate tumwe be tukolera neŋŋamba kansooke nkunoonyeeko tuwulire akiinako obukakafu nti nabba omusajja we agamba mbu omukubira n'omuvuma era mu kumuvuma omuloopa nayo gwe omala omuvuma ate n'okubira bbaawe n'omugamba mbu ye yakuvumye era ensonga lwaki mbu omusajja takyawa na baana fees badde njagala kuwa enamba ya bbaawe omwami ogereko n'omusajja bagamba simumanyi anti kati tetwogera naye gwe oba oyogera kubanga omusajja tumumanyi kati ye agamba
mbunno olunaku lwe yasanga ennamba yo nga muyina conversation ku WhatsApp lwe lunaku lwe yagezaako okwekubira omulanga gy'ali naye we yeekubira omulanga gy'ali ye yamugamba kimu ensonga ezo zeesonyiwe bwe kibuba tozeesonyiye ojja kulaba naye nti okuva olwo buli kimu kyakyankalana ewaka. Omusajja agamba ki? Omusajja sinnayogerako naye engeri gye kiri nti ensonga ekwata ku ggwe ate nga olina eddala ly'oliko wano mu ggwanga nengamba kantono. Nsonga tekwata ku nze olw'ensi bampayiriza naye kyandibadde beta nnyo akuwa enamba ya bbaawe n'oyogerako n'omusajja we. Kubanza saagala kati kwogera bigambo bye simanyi. Nanakoyo okwogera ati simumanyi gy'abeera mulabangako alina point gy'atuuseeko mu kwogera naye n'agamba nti Racheal Namiiro ebbanga lyonna lyayimbidde yali takolanga concert naye mbu okuva bwe batandika enkolagana ne bba wange yakola ne concert ku papaazi. Concert yali ey'amaanyi kitegeeza omwami sente zange ez'abaana eza school fees zamuteekamu kati mu kufulumya ennyimba n'okukola concert. Nedda kati awasala bigambo kubanga concert nali ne manager bali bamuyita Mubajje mumanyi era ffe akola mu M events twasonda ssente bwaffe ne n'ayiiya n'agattako so ebyo byo abiveemu ebyo tabitegeera abireke. Okuguguba olutalo luno kubanze nja luyita olutalo lulimu abasajja ne ssente luba lutalo nno lw'amaanyi. Embeera eno etutte ebbanga ki nga ofuna ensonga ze kale ensonga zino maze ebbanga ki nga oziwulira okuva gy'ali oba okuva mu baamawulire? Nawulira jjojuzi we bankubirira essimu ne babiŋŋamba nange we natandikira okubimanya era ne mbyewuunya lwakuba nti embeera gye ndimu teyeetaaga kuleeka okuyomba. Era agiŋŋambye n'aŋŋamba mbu takyalinayo kyazza kubanga olwedde musuubira omwana n'agamba mbu ye kyasaba mbu ggwe waakiri bw'oba oyogera n'omwami oleme muwaayiriza mbu osooke nkubuuze nga musuubira nani? Mbu ne bbaawe. Kozi yagamba bbaawe yani? Abeerayo kke kozi yani? Maaka. Omwami bamuyita Maaka. Sibangako na boyfriend gwe bayita Maaka oba na musajja nga bba wange nga bamuyita Maaka. N'abasajja balimba amannya. N'abasajja balimba amannya. Asobola okukugamba erinnya eddala ng'ate ettuufu ono mukyala mukulu bamulimba kubanze bba wange abeera mu Uganda ate kati London yakimayo. Ekitegeeza n'ono asuubiriza busuubiriza nga si kituufu. Kati ensonga ki nkugambye nti munoonye ku bbaawe? Tumubuuze. Omukulira ngambye nti olubuto lulwe. Awo nze nja okuba omukyamu. Kuba kati embeera y'okudda mu kwennyonnyolako bye sitategeera. Yo kati nagikooye. Lwekyo osobola okunoonyaako fizikale? Oba mbeera mwendi saalaba muntu. Awo bambi. Kale inshallah nja kuddamu nkukubireko. Kale. Omulabi atulaba olwo tubadde twogerako ne Racheal Namiiro mumwewuliriddeko ebigambo bye era ye agamba mu basajja be yali abaddeko nabo talinaamu Maaka. Omwami ono omuyinamukko embeera y'obulimba ng'amanyi okyusakyusa amannya. Ekyo mbadde sikimumanyiiko naye nga gwe okakasa ku bye walaba? Ye bbaawe ndi muntu omukulu njawula ayagala kulimba era atandise nkubira omusajja kuba amanyi nti omusajja sisobola kwogera naye kuba taddamu meseji zange takwata simu zange ate ensonga nke zazze mawulire teeka yazirabye omwami ate kati engeri gy'ali nti tali mu Uganda nyinza okukalubizibwa omukubira newemba WhatsApp ayinza obutakwata etali yaawa. Kati simanyi nakumanya kubanga okusinziira ye ku byagamba yogedde ku bya concert agambye manager we gwe yalina ebiseera ebyo oba gwalina ne kati mubajje nze mumanyi bwe basonda obusente obwateekateeka concert
anti era manager mbajja asobola okubaawo ng'asonga nenda nnyo tagenda mulaga makubo gyajja ssente anamunyonyola nasanze wali nampolo 10 nampesa nempeza 15 n'abakyala be baba nabo bamaneja bamanyi obutabamanyi nze obubaka bwe mumuwa bwebwe kasita akitegedde bwana aba muzadde yeekube mu mutima tata abaana bange yeekube mu mutima ate akuvuma ate anvuma akukubira ddala ebyadda n'akuvuma nankubira te ku masimu ag'enjawulo naye okuva bino byabaddewo tanaddamu kunkubira kuba kubanga waliwo oli omukyala oli yasooka kunzijjako interview yangamba mu recording ngakubira ayinza oba yagira ayinza okuba yakimanya interview yagiraba omukyala yamukubira nga era tuli ffenna twogerezeganya kati omukyala nangamba mu recording kati ayinza okuba yakiti eddoboozi ly'ensi yonna erimanyi era wona oliteekamu bajja kumanya kati yakoze nze mumanyi kati yamuvuma kati awutasobola era mukama atuwa akalembereza omwami neyeekuba mu mutima n'addamu n'atuwa obuyambi nze simugaana mukyala we bw'aba gwasazeewo naye asigale ng'atulabira kubanga abaana weebali nange ninaobakuuma ati kati naakola ki mugende nti muleke bwe yamufuna yambuuzaako abasajja baagala nnyo abayimbi engeri gy'abamuyimbi ate kati nakiwala kito ate kiyimba bulungi kirina akaloboozi kiyimba nga nnyonza n'agamba kino sikireka bambi sole naye era ekyo kyemmanyi gwe kituufu mu mutima gw'okimanyi era sinza galwa kimuwaayiriza kati lwakimba muwaayiriza bakyala bonna n'olondamu ye mu Uganda abayimbi ate nga mulimu abaakabye ennyo mu musinga akisalonza waliyo nno embeera ennaku zino eyajjanga bwenkwana Shuga nsobola omuwandiikako Rema Namakula oli kwalikola ekyo Namiiro n'okufaananyi kwegulu nze ati nkugambye omusajja asooka okukwana ggwe n'awandikako Rema Namakula naye era ebyo bikola nga nedda abikola katugeze promota nti wonamubuuza jaga ono Rema Namakula tugenda sisinkana kola business deal mutwala UK naye kati ono si promoter owundo ate nali sirimu nti mulingiriza ng'egyo yali nti bwe yajjanga yafubanga okwegendereza kuba yabeeranga akaseera kati n'akikuumira mu mbeera eyo kati essimu weevuga akameseji tu ng'ate eri ku buliri nze ntuddewo essimu eri awo kuba yali ayambala enjijjayo nengisomako nze maliriza kati twesangewo nga n'akafaananyi keeko nga n'amannya geego neera lekyo taleme kumpita mwana muto kabiza amaziga bambi sorry naye tujja kuddamu tunoonye ku Racheal twongere owulira sayidi wadde nga tuwuliddeko paati eyiye ku nsonga eyo kikyajoogerako era n'ensonga agambye yaziwulirako ennaku ezo ndoza aziwulidde engeri gye zayingira amawulire ate amawulire tegatera kwawukana na sayidi muyimbi gy'aliko kati omwami era abasinga owulira nga bayogera bawumbawumba kyovula nagambye nja kulemerako paka wanakyusa oba omwami nawulira omulanga gwe kuba katannaddamu era onolaba omwami twogedde ng'akkiriza tutudde ku meeza sijja kudda mawulire wabula weeraliikiridde kiyinza okubaawo ku baana singa abaana obutasoma nti nno abaana kati nti bw'atabawa fiizi guno omwaka neggwako naye omulala kati nze sikola mba najjawa ssente oli housewife ate omwana anyuma maama ne taata kwajjukira omwaka omulamba gwamala nga taliiwo baba bamumisinga bwakoma baba balina obba wa time era ng'abaana naye kati waba takyasoboladde okukuba essimu teyatukyaye n'abaana ne bwokuba essimu ne message taddamu yasooka nandika ku pulotiki nandika ku butiki n'akowa kati takyatawa nakubikkula naye nga nze musaba akirowoozeeko amanyi abasajja engeri gye bagenda ennyo n'abeera e UK eyo nga takomawo wano sometimes atuuka neyeeraliikira n'agamba obona omukyala engeri gye mumulekawo omwaka omulambo oba like obimanyi kyetegeeza nti oba yafunayo omuntu omulala amubeererawo omwaka omulamba dajanyi tewandiranye ate oli abambeererawo yaba yakituufu yali badde naye ankwatiraku ku birembe notadda mukukaabira ku midia ntu nga banvumye okaabira otya omusajja ate oba wange muteri musajja w'omuze wange owo
ate ng'oli mukyala mulungi. Lwaki akulekawo otuuka ogenda kubale kyabo wadde laavu mpya ogimanyi laavu empya logimanyi oza nayita emyaka nga likyo tamukoze byankoze era naye ajja bwe wamusangira yali talina muntu ye kawaliwo eŋŋombe egamba mbu okyokola munno naye kyaddaaki namufuna ndi muwala muto nga naye muvubuka mukuze mwenna nafuna chance n'agenda e Bulaaya ngadda era tubaddengawo ng'amanyi nti Uganda naye omukyala n'abaana kubanga yagenda tulina abaana babiri bano ababiri mbazadde nga taliiwo bwakomawo akuleka like wajja wano n'avaawo ng'ofunye olubuto naddayo naye watuukira okuzimbira ebiseera ebisinga omusajja aba naakwagala era aba alina future gy'alaba maaso eyo tetulina tabbu Namiiro yebwe buzibu ate kibadde tekintuukangako era ekyo naye ekintu ekipya kirina we kikutta n'owulira ng'ofa nakati ngenda nkimanyira abantu bayogeddeko nange kale nali nakisirikiranga omutima gugenda kwabika nakati ngenda njogera n'abantu bw'osheyalinga olunsi obulumi obwo ne bukendeeramukko tukoze tutya nga tuwumbawumba bwe kikyolaba awo kiyinza okukolebwa era ebyo byenkugambye Namiiro butaddamu kubayiriza ddamu kunkubira amasimu n'omwami okwekuba mu mutima ate abakyala bemubeera n'embuto mumanyi okugendamu ezo embeera z'obusungu ezo ezotankuula entalo ezitakomeye kati ate ye kakiraka kyamutuma kuvuma ayinza okuba nga otolwerwa nkyawa nagakanvu omanya simuwolereza kale namba kozi ogambye yayinza oba yagijja mu simu ya mwami neme kwogerawo nti yewaani nnyabo obulubuto si lwe lwagamba okunvuma sometimes embuto olukuleetero kyawe omwana wa neighbor n'avuma oyo lwankyawa naye kati nze gwatalabangako maaso nga yaningiriza nze gwatasembererangako ayinza atya okuba nga nvuma omutima we gumugamba nti avumeeza nina omwami yakolawo byokkuloopa ate engeri gyali omugole ate muyimbi mugole bamugambako mugole tebamugambako naddala ekitiibwa ky'obuyimbi ekyo sole kaakati abubaka bwe obusembayo sijja kugamba nti eri abantu naye eri omwami wo kuba sinawulira ng'omusindikira message then ne Namiiro omuweereza obubaka mwami wange nsaba omanye nti Uganda awalekayo abaana n'omukyala era nsaba abaana baffe obalabire nga bwe wakolanga lava empya ereme kuwugula kubanga ebintu bikko ebibimba bagamba bikola ki ate buli ntandikwa ebaako n'enkomerero ate mubaddewo ebbanga lyonna ate nze nkubeereddewo ebbanga lyonna nze nkumanya obuwonvu n'obukko abo abapya bakulimba omukazi yayimba oyo omukoka agenda takkanga ndabanga uweereza akayimba ako ka Helen Kakooza kawuliriza mumwagala n'obubaka mumuweereze nti mumwagala gwe n'abaana tukwagala tukwetaaga ewaka ddadi w'abaana komawo tukulindiridde kyemmanyi ffe tugenda okunona ku ssaawe omwaka guggwako ng'okomawo insha Allah Desemba okubamu akafaananyi nga zze nga tadde tutumulaba nga tetumulaba kati mumanyi deeti nti deeti enaaba akomawo era ebeera talabikeko tujja munoonya paka Namiiro gyasula simanyi bw'atajja ewaka guno omwaka Namiiro gyannoonya gyasula oba yamuzimbira naye simanyi sente ziyinza oba ziggweredde mu kuzimba nnyumba ya Namiiro siyinza kulimba kubanga sikifangako okumunoonyereza nti oba kati engeri gyali olubuto ndoza takyatambula nnyo yeetaaga wano ng'amaze okuzaala n'omulinnya Kagere nolaba gyabo Uganda ngangazi actually Kampala yokka Kampala nnene ate Kampala yo nnene okay sibula abatulaba tuveewo kati mbagambe nti fena nakyabagamba obubaka obadde obusindika wa mwami ne mujjawo sorry nansonyiwoseka anyway omulabi abadde atulaba tubadde ne Shuga Shuga mukwano gw'abangi kati ndoza nfuuse mukwano gw'abangi engeri giwayingiddeko mu mawulire ate ne bampita majuguwe bannaye mulekerawo okumpita majuguwe bajja ku tiktok yange bagamba majuguwe wala ekyo biki aba tiimu lwekyo Namiiro nalikiriza tiimu lwekyo bwe bali kuyita kati
ayi babeera ne ttiimu zaabwe anyway naye nafunye ettiimu nange nina abampagidde gye bali abakyala eyo bamaama bonna bali ku saidi yange nga buli maama bali ku saidi naddala nga anyway bo bamanyi pain ebeerawo bamanyi kyekitegeeza oba omusajja bamututta abaana tebasoma noolaba omusajja ne waba akuzaddeko buzaazi muzigo n'atakuwa buyambi bwa mwana gomanyi kyekitegeeza kiba kigazi ate nga wano kati bakuze naye waliwo n'akato kano kooba nga olina okukayonsa naye ate nga gwe olina okulya kakoleki era baweetaaga obuyambi anyway tubasiibudde tubeebaza okubeera nga mubaddewo kuva gye tutandikidde ne Shuga Shuga ate mwebale okubeera nga mulaba emboozi ze tubeera tubateereddeyo tujja kuddamu ate tubaleetere ebipya ebirala inshallah mwebale kubeera nga muli balabi balungi